Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akole ne ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubedah. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Wa Shuga teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana Black Sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azawi right here on Executive Media with RealTime with Mimi. Stay locked in. Yeah. Amos omumanyi. Nai. Oba kubira wrong number. Hey. Tuli ku Sabuka. Tukubiddeko omuyimbi wo yafulumizza akayimba akapya. Muyimbi ki? Omuyimbi w'eggwanga. Nangi my love. Ye namba yiye. Otegedde? Foga kati. Gwe weeyogedde byadde Otegedde? Ennyamba Shuga. Bannange Shuga oyimba. Banna. Shuga n'oluyimba gwe wayimbye wano mu kano ka paati. Nze nayimbye Latibuzi yawandiise buli kimu. Mm. Ate
Martin yeah mastering Big Dev ye producer. A big devil wangoli. Yes, video eri mu fuluma video virtual media eri mu jikola ziga fix. Video fulumiddewo. Management impya. Nga Shuga muina amanyi bana. Management impya. Sibanga ko management yonna. Nekira Shuga tendalo boza inda katinda kuninda. Sirika naawe. Omanager banga ko management yonna. Nalimba deko management yonna. Management yange jembaddemu ye yakantu. Kati mfunye neyongera mu ssente. Shuga. Wanji. Tobanga ko mu management yonna. Iye nyabo walenda byako ngankulaga ekipapula nti no mami na signinze wano ndi mu management yonna. Wachirabawa. Kadi wabadde wangambye oyagala kwetondera Shalom. Banna Shalom. Wanji. Wano my love darling. Wanji. Nkwagala nnyo kimanyi. I know. I love you too, Shuga. Naye ensi eno. Bannange nze tusabye nsabye Allah nenga Allah omwana wange mujembo sibe abe ubuyenike. I'm sorry honey. Nsonyiwa naye. Oli muntu wange. Kirabye. Chitula wa muto ina jogenda kudda. Kanokola omutima kye gwagala. Maka obwongo lwe budda. Amagezi gakomyewo. Wewe kutry. Kamanda Yesu wakulembera abalabe basasana. Komanda Yesu wakulembera abalabe basasana. Kamanda Yesu wakulembera abalabe basasana. Mwebaze. Sane mwebaze omutonzi w'ensi. Aya ulala fona sani. Mwebaze. Sane mwebaze. Leta abalungi. Ramande bashambobo. Sane mwebaze. Mwebaze sane. Mukama kera. Sane mwebaze. Twanjire kigwe tsa nga bajjanja ina tuna abaddugavu ku set. Bafana bulalo okufa obufi. Babuzaabuza. Mulungi si mulungi mubi si mubi. Sima afana mamiwo. Bonna. Ebigede bya taate ngalo za mama. So banange bagita Sabuka olunaku lubeera lwakune saa zibeera 12 tubeerawo wano eno Executive Media subscribinga likinga bwomala osharinga goal of 500 watch mwajivaako subscribers temukyajoogerako tuwezeze emitwalo 25 Davili mwena wetugenderera abavaako basaba be banneewuunyisa olina video emitwalo 24 oba emitwalo 2 jeziri nyingi kati okuva commission yeyo guno omwaka na video y'emitwalo 2 sisuubira ninamu ya 10 na kinga kibaya kanjaga nnyo nsigale ku views kyagala nnyo basaba kuba kati nze nina bagundi bange basaba emitwalo 4 mu 10 nino nina video emitwalo 4 ekula mu week noga ba subscribinga bafa data bamujjako waliwo ebikola mu negenda waliwo subscribing naye ngo batakoze eki nje njagala oyina sokulaba yes bane alaba kenda chika 3 minimum ya chika 10 nze wamanyi nze ne watompadde sabu nene abe dakika 10 zinkolera ayi no tabuka bulango gwemba nkwagala nnyo ate no mayoga no downloading app je balanze eyo katobo nkolidde nnyo app ki kaka tinzo banga laba kalanga tugambe kebalangide mu video no downloading ate twakikola nnyo nyama makulu so tuli ku Gibbs Bridals banange mujje tubambaze abagole ngenda kumbaga changing dresses birthday parties abakola baby bumps pre photoshoots eza wedding nazo tuzikola tusobola okukolera olugoye oluli custom made ate nomalera n'olupangisa nga togenda tugula yes so mbera wano ne black ne mouth basket mouth bacho kati bane basket mouth uli yaje agenda gulu anti babalimba kapito sitembo eri ne yaluwe era batandise obutajja wano ono gayo mu Nigeria bwe yaddayo yabagamba
capital city ya Uganda eri wala Sabinos baba twala gulu aluwa baba gambe capital city andi wali ne sente wano twagala ebyala yisa bamawuli wano bangi okusinga abasasula abajja mu event so munange Shuga yatadde oluyimba Nelati Wizi luyimba baluyita batya ayamuyoza ndi wo Shuga ata n'omwami ata yatadde oluyimba ne mugamba nga tewayimbye na mwami nangamba baluyitani luliku amoke baluyita amoke Lati Wizi ngamba lisimu manyi ne kumupira kwa Jaden yaliyo ba yayimba ne ku bath ne kwa kayimba mwaka uliddeko nga kalungi nnyo Shuga mwimbi w'omwaka ayina we yayimbya awo wakati awo nagamba simanya ko biba bimotoka bya lotalo simanya banko tuti simanya banko koze nti waliwo bambe otwali no mulangira natugamba Shuga muyimbi owe twali ne mulangira Ndawusi nayogerera ku Shuga njaga kuddusamu Oya Shuga yali alinda ki eddoboozi ya Shuga mukwano ono Shuga talinaamu autotune Shuga ng'ayimba oyo mwana yali yabo bayidawo mulangira Ndawusi yayogera twali naye ku Lwomukaaga yali alese muyimbiwe nagamba ekyana ekyo kyesiriwaza bwesiriwaza yakigamba nakiyimbe Shuga ate yatadde ku gundi ye leero luyimba lulwe si byebiri byakuteeka eri si ya mwami n'omwami yata olw'omwami baluyita batya sirumanyi omwami yandi namubuuziza nno nemubuuza otadde ku ya mwami nangamba yaani Amos bulijjo bba wa Shuga obadde tokimanyi simumanyi muyimbi yayimba luyimba ki nibajja tulogaba lulwo can you 5 days ago lindewo nga tetuliko views ndoza akkiriza views zira we zaali ziva togwawo wuno 1 month ago ali mitwalo 10 okategedde ono can you Shuga maani Shuga yo Amos yayimba ne Shuga toggwawo saba toggwawo bulijjo manyi toggwawo wa Shuga yekka siwulira mu musajja owulira mudoboozi ya mukazi yekka kiki mulina obuzibu ate iwe abatamumanyi ekintu bannange ekintu ekyo mukirekekakubuza ekintu kimu bobeera mubakyali bano bagamba Sane nagamba Sane yani mbunyiige balina kubanga bamumanyi nze toggwawo mbadde mumumanyi naye nga oliamu eddoboozi lya muntu ogu kolabo bulijjo obadde manyi singo nani Amos bamuta Amos Lovinz mupya subhana malikali kudus kati webuzibu mumpabule bannaye si mupya abadde ayimbyeko ebbanga muwandiisa ate kati nyinza obba manya ate ze yawandiika nga toggwawo nga yali wandiikirani Black Sugar owulira mudoboozi ya mukazi yekka oluyimba badde mayirwa Sugar lwokka bayithe nyumira nnyo paati ye kati ebisigadde sibiwuliriza nnyo kusaba toggwawo eyo yalinga backinga bizibu nedamugambeko bannange abagenda kulumba gwe bagakudda ku Zubedah watuddewawo balasoka okukubira amasimu kati tebakyalumba Zubedah waliwo eyankubira samugamba waliwo eyankubiraawo nangamba nensoka nembuuza ono kati sabo naffe batukubira be bamanyi ennaku nno batya balumba muntu akyazizza gwe bagusalira oluyimba lupya amoke ndi bulungi Black Sugar yafulumizza oluyimba muluwulire mukole challenge ne mwana mulezi Lati Wizi tetwagala muyimbi waffe kugwa yaŋŋambye ayagala kwetondera era agambye agenda kuwa akantu agenda kuwa akantu nokwetondera mumpa amazzi nabengalo nabagamba osegedde sanyulikolwale
Mumpa mazimbuyana. Netonya. Open roof. Baba wanada. Twagala tulabe anya singo mumwa gamba. Baba kambanyo. Baba wanada. Twagala tulabe anya singa kantu. Tuangude. Mazima. Tuangude. Black Shuga, omuyimbi waffe. Omubwati. Amoke. Adayiba katambula. Kakana kazindalo. Mteke wano. Ndi wano tuli ku Sabuka. Ndine Shalom 256. Wanji? Tulina Shalom 256 ne Sunny Case. Na kabagamba kayimba akapya. Akayimba management y'omwami ye kalimu. Akayimba management yange ye kalimu. Empya. Sako empya. Yes. Petagenda kukabya. Yes. Kati omwami wayimbye naye leero. Batana mwami yagamba tana mwami. Wama nayimbye n'omuyimbi bamuyita Lati Wiz. Yes. Kati omwami talina mwami. Banana nakolera challenge. Ni mwami kigwe yagwaina. Ani? Olina omwami? Wali utamanya. Mistakes in life. Ani gobuuza. Ambuuza like omwami nakola challenge. Anti owani. Amos omumanyi. Nai. Oba kubira wrong number. Kamanda Yesu wakulembera abalabe basasana. Kamanda Yesu wakulembera abalabe basasana. Kamanda Yesu wakulembera abalabe basasana. Mwebaze. Sane mwebaze omutonzi w'ekansi. Aya ulala fona sani. Mwebaze. Sane mwebaze. Leta abalungi. Ramandele bashambobo. Sane mwebaze. Sane. Mukama kera. Sane mwebaze. Oh fire. Yara maseke. Fire. Werezo muliro. Abakuba abasara. Werezo muliro. Mu management. Bwatujoga. Werezo muliro. Shandala basita yamakoso. Terebo sapra kasuga. Terebo Potata. Amina. Bedwaliro. Nagamba Shalom walimba. Katonda oswaza abalabe bange. Katonda oswaza abalabe baffe. Katonda oswaziza abantu. Nagamba Shalom atulwana. Shalom fellowship. Sane weeraze Katonda. Zubedah weereza omuliro. Muri falensi. Mukama Katonda taata. Yalinya mu bulimba bwoti. Yakwata ngumi. Kwata muliro. Kwata omuliro. Katonda akikoze. Katonda akikoze. Nsobola kukuta bulimba obumu. Bayogera Nakigambo Mukama muliro grace. Katonda yabadde mwene ensonga. Yimba nange. Katonda yabadde mwene nsinga. Haleluya. Bali bamulogaloga. Basiranya. Nakabano wimba bwonna. Shuga waffe. Nasinga obuyumba bwonna. Naye gwe omulogo logera ku bwerere. Obuyimbi. Bamira bwerere. Takusaba na sala. Wayita wa Shuga. Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda ayomubadde asinga.
Katonda gwe omwoyo we ali wano lero Wulira ali wano lati omwoyo asumulula omwoyo ajja abantu mu bikolimo abajja mu maziga mwoyo wuuyo agasajja gamugamba asirike Shuga teyasirika Yesu Katonda wange gamba Shalom anjogerere Yesu akola ebyewunyo va wano nga yes gavumenti etekewo etteeka ne banvuma gavumenti etekewo etteeka buli kivubuka kirina enviri bakitte nze akulembera batutte banange faya nga muddugavu tulina emitima emibi tetukoma ku ndabika ne munda ina ninawo mutima omuddugavu sitani muddugavu yefe bali bategeesa batukuŋŋaanye kositeje tubenga tutuka ku buliji webba muwegere tulikira mbuukemu bafe Stani asula makindye Stani muyimbi Stani muyimbi atayimba nyimba za laavu muyimbi ali eyo backup artist nemu temuŋŋanyiza twagamba ng'owakana tugamba kolera abantu n'ogaana bakubuuziza ki ku ssimu ngundayika ngubyerongonna nga sose nakkiriza bulungi naye enamba bulijjo gyomukubirako yeeyo batabye enamba anti enamba bwemala emyezi 2 nga tebagikozesa bagiwa omulala yeye si Shuga Shuga tayinza kwogera kintu ekyo soka omubuze tolina kodi gyomugamba nga omukubidde essimu ono enansi omina kigambo kibagatta kodi enamba nga tekyayitamu oyogedde ebyekisiru ku muyimbi ayogedde ebyekisiru ku muyimbi omusajja ate atugyeko essimu yaffe anuli bagyasa tujja ggula endala muyimbi kati waali kimala yesimu yaffe bagyasa mukubirekawo direct tabanga zeemu Salomo ajja muwa 16 tosobola supportinga muyimbi data waweddeko atalina data tosobola supportinga muyimbi omwoyo 16 tosobola mpolampola oyo ajja mu Shalom music yes atalina data pozi pafani eraga calling tali online data wabaddeko hotspot yavuddeko hotspot nze mbadde nagwe hotspotinga kati wakuzzeeko anga ogira bakudde nti make a call mukubire tolina data abo babuziwa anedda kati nze nkitegedde akubulookinza muyimbi yogedde ebyekisiru tosobola kwogera mu kalya ya muntu bw'alina omuntu Shuga yambuuziza amalola bobe waliwo obuzibu tolina data tolaba message zigenda si data tolina data message ziganye okugenda ziyo tegenda Shami data aweddeko mukwano tumale kutta muntu otegeere olina kati aweddeko mobile network not available MTN mumukubireko direct ebikyo byekoze eki eri mu flight mode terimu ate ndaba no Black Sugar 2 banaye Shalom nga Katonda akola Shuga baba yankubira nnemeddeko nkubira Shuga okiriza tekuli ddala kyembadde ejo naguze 12 GB naziggwako mukwano ene Uganda this is Uganda ene Uganda ene mukubire ngamba kati kubira omuyimbi naye tatera kuba direct calls za Shuga tezitera wena mukubira online WhatsApp jamukubira mukwana Shuga yafulumiza akayimba bakayita amoke mu Luganda ndi bulungi toli bulungi nnyo yenga tufunye ensonga genda tulise emmere ku yidi emmere badde egenda tulakira bana Mungu kama Katonda wange ennaku asatu tandise tulaga ku byengera bane mwebale kusiiba sane mwebale kusiiba Allah anukudde esuubi tubadde tusiibira Shuga ani ensonga gye tubadde tusiibira ogitegedde okitegedde naate oluyimba amoke okubijja ku feeyi gwerabayo Tuesday nagula 12 GB mukwane okyali ku data bannaye okyali ku data Uganda bwekyo bw'otuuka ewaka hotspot ogula wano mu Uganda waguze monthly wiki tola abaisi lunaku lumu mu Uganda ogula monthly data emirundi 6 MTN bagambeko MTN munziba data oba olina kuwateekako simanyi oba kulikali data share yakola ne Black Sugar ne mama
nawe kube simu WhatsApp inaku tunanyana n'essimu yangu muna amanyo giteekamu netakuwa WhatsApp eriko ebizibu ennaku banga teekamu enamba 05 ne status nazema nyo zikyusa nekwatire negiwasa ne case Laida it has a problem ososindika message negena mu forward Black Sugar malo kubira ku feyi nga bwokubaawo bakakati emboozi ya leero naye Shalom gwe bagenda kuloga ate nakoze ekintu Shalom olede mulogo jukira Shalom yasooka okutuwa amawulire nzagaba eddagala Shalom yagamba dda omukazi gwe basibiddeko olubuto ali offline ali ku simu ndala ali mu kwogerera ku simu ali ne manager omu feyi tuli ku Sabuka tukubiddeko omuyimbi wo yafulumizza akayimba akapya muyimbi ki andi alina babiri alina sister we amusabira challenge muyimbi wange nshuti ate Shuga muyambako buyambi kati akayimba akapya ke yafulumizza okamanyi kale kati tulina bye twagala okubuuza naye lindako wuno katukubira omuyimbi w'eggwanga ye namba yiye otegedde twagala kati gwe weyogedde byadde otegedde ennyamba Shuga bannange Shuga oyimba banna Shuga luno oluyimba gwe wayimbye wano mu kano kapaati nze nayimbye Latiwizi yawandiise buli kimu ati ye ya masterinze Big Devi ye producer Big Devi wange oli yes video eri mu fuluma video virtual media eri mu gikola ziga fix video efulumiddewo management mpya naye Shuga muyina amaanyi banna management mpya sibanga ko management yonna nekira Shuga tenjalo buuza nda katinda kulinda sirika naawe omanager banga ko management yonna nalimbaddeko management yonna management yange gyembaddemu ye y'akantu kati nfunye neyongeramu ssente Shuga wange tobangako mu management yonna iye nnyabo walendabyeko nga nkulaga ekipapula nti no mami nasayinize wano ndi mu management yonna wakirabawa kati wabadde wangambye oyagala kwetondera Shalom bannaye Shalom wangi wano my love darling wangi nkwagala nnyo kimanyi I know I love you too Sugar naye ensi eno bannange nze tusabye nsabye Allah nenga Allah omwana wange mujje mbusibe ave mu buyinike I'm sorry honey nsonyiwa naye oli muntu wange kirabye kituula wa muto olina gyogenda kudda kanokola omutima kyegwagala obwongo lwe budda amagezi gakomyewo kati ku ssente za sako nsabako obukadde 5 neyozeeko amaziga goyiseemu leero olirudda wa ndi mukudde eyo mukwano ndi kisaasi jangu tunywe tugakunywa na MC Katsai ne baala empya kimala kubanga ngenda soka I'm going to train with VTM band I have a night I sing with that band ne booking za Zedda wange lulyani abadde akuloga ng'ebintu byadde tebitambula babadde tebamuloga abadde ataddogo limuliko ng'ekikwati muliko kimukutte kimuminga abaddeko ekikwa naye oyimba mwanange oyimba Sugar nakyembuuza leero ngenda kuyimba ne VTM band I'm going to train with them now then nzire ekisaasi Sugar wangi nina kyembuuza yesani lwaki walwawo tubalayimbi abakazi batulimbye omutuufu ozze luvannyuma kati kano kenayimbye era ngenda funayo olunaku oba ntuule nammwe mwenna lumu wani nali sijje ngenda okukola ey'abayimbi abalina okugenda oyita akaviiri n'abalina okudda ewaka mukwantukolenza ekisaasi kino kankikubuuze nga ndinzekka luli oluyimba tetusobola duddamu na muyimbi mulala lwali bwekibulamu munyiize Latiwizi tasobola duyimba oluyimba sirina ku split togwawo waluyimba nani yali yekka nali nnyimbyeko nina akayimba kamu 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 nali nny
ekisasi. Tusaba musabiro program egendeyo leero. Shuga nkulinze ekisasi. Tusaba musabi. Program egendeyo leero. Shuga toyimbangako. Tayimbangako. Nedda ekintu kyangu nnyo olaba mami. Genda otypinge mu ssimu yo ku YouTube kati nga nkyali ku ssimu teekamu Black Sugar Music. Olabe waliyo ennyimba mmeka. Nalabyeyo lumu amoke. Ate tugwawo olupangisa naawe. Sirulwe. Ani abataggwawo. Oluyimba nga baluyita toggwawo. Luyimba. Sugar. Lukadde waluyimba n'omuyimbi gwe bayita Amos. Sugar. Nkugambe nakayimba oluyimba lumu. No, wa iki kingo kati zo muyimbi waffe banna. Ngona omusibyeko omuntu mu industry. Ama Sugar. Waliyo muyimbi yenna g'omanyi nga bamuyita Amos Lovinz. Tamulyangako. Ogamba Vamos. Ngamba Amos Lovinz. Vamos nga pyo ogamba Vamos. Ewa mashuga nze kumajira ngulya misana. It's okay. Tukulinza. Mugaya ku YouTube bande muteke Black Sugar Music. Oluyimba baluyita kudira. Mukole challenge ku TikTok. Naye Katonda. Mukama olyolanga nange. Nomponye ejjogo ly'ababi. Mukama. Nkwatanga ku mukono n'onyeza amagenda gange. Kuba Mukama n'omala ovaamu obonga budde mu mikono gya. Mukama beera nange obeeranga nange. Nomponye ejjogo ly'ababi. Nyimba lero kwebaza sinza ndichendi lero lwakubonyambye tali kye nandibadde nze nga toli nange Mukama munnange ndichendi lwakubonyambye onkubidde abalabe abanene abasinga abanumya Posirina musango banjogerera be bankolimira n'obifuula omukisa mpangudde lwakubonyambye nyimba lero kubonyaza ndichendi lero lwakubonyambye Talisa nandi badeze nange Mukama munnange ndichendi lwakubonyambye sister wayimbya akayimba akasoka mu bulamu bwe Mukama webale kuba nange bane wamusayiningako bika kazigoli kakazikanga wamusayiningako sobedde kiki ngolwa n'omuyimbi Sugar yakayimba Amoke. Olokuba wayimbe byane bigana nizigana from studio katulaba Sugar akuyiseeko. Akubye hicho omwana omuto. Amoke. Fresh in the industry. Hakayimba katambula buli omwagamba amoke ndi bulungi. Straight out at Kisasi. Yes. Mu music tugenda mupika Sugar ne leka Grammy. Katugera mupika. Ololuiba katizegenda kwogera ne baba nomination gundi eri company. Alina okuleta Grammy award one. Adisi tujja kujimba. Beta Martin beta tuyambeko. Sugar waffe. Yes. Otekayo Kenzo. Sugar mteka yakayimba kali mu luzungu. Si wakwogerera. Talent weri. Sugar tamanyi muyimbi gwe bayita Amos Lovinz. Gwo mumanyi. Katinga gwo mumanyi. Nze mumanyi. Ayimbe Tanzania. Yangulira ddira. Nze nakima da forever finalex affe. Unlike all the legs I gave you. Twakyogera. Akakesi kakufukira akakesi. Kali owulira ngo protecting akakesi. Ovuzo obukesi mukagaba. Yaganye kuddwaliro nye salamu. Lumungi akuta obutambi. Mukwano obutambi mbulina. Nga tuli mu jamu ebwayise anko yavuga nja kuta obutambi abuze mwali mulagawo obuddobo. Obutambi nja kubuta obutambi. Difference ani agirina. Tufiira ku mazima. Twakwesiba kwa tukolera amazima kati oswalide mu. Olaba? Nayimirira nze kasikude bansekerera. Yes. Sikwegezaamu. Bukututte. Nempaji gyobadde okutte bwodi. Ekutese. Omwana nayegaana omuntu sana kitu. Era kati twagala kuzayo mu. Sugar agambye awulira Vamos. Yadde ku live. Twagala ne Vamos. Twagala muzayo. Ate bannange banyirira nga ne Vamos boogera bulungi. Nabasiimye nze. Nenze nabasiima kuvadde chawa. Bate becha nga amukyayira. Nze bulijjo ndaba Sugar ne Vamos. Ndange bulijjo ndaba Sugar na Vamos na muntu mulala. Ate Amos Lovinz. Vamos. Ne propose nalaba Vamos. Kwanza kwata propose nena. Ani noli ye Vamos Lovinz. Ye Vamos. Wakago wakwata waliwo Vamos. Gwekera ku YouTube luko Vamos.
Fe tuli fe kuva mashikwe tutava. Vamos shoyo wenviri. Yo. Ayimba obulungi okufa. Bananga. Bonna balina tsana. Era kati twagala kuze ku state council okyuse birth certificate. Bedo mujjeko odde munono. Ngo wadde otijja. Mwenje ira bandenya. Ndakwera je jikalo. Nze mama, bamba ya beda. Tuli kujjeko erya beda. Sakajibira kuwa. Vamos akwadde ya mimi, kati gwe mimi. Singa mnine namba ya usigalo wewo. Nani mupede mukama geti jekanga nzigwe kidira bakibbe. Otwesibya ko ne kidira banna. Tushizeeyo. Ochambala ddi mu week. Na olugoye balu kwa tolwambala. Kamwe byawongo. Lindako. Olugoye watugamba buli olwambala lukusiiwa. Olotagala otagabi. Lukano olwambala lukusiiwa. Sore wangeza. Shami muwansa balukubeda. Shami muzakuwa lukuyawo. Shami muzakuwa lukuyawo olugoye. Shami muzakuwa lukuyawo waddi. Bana wiki yakatali. Salum. Shami muzakuwa lukuyawo. Ogaje kwa abantu kuvemu naffe tukute bosigaza. Tukute. Mkwano mumvemu. Tukute. Kale. Kenzike benefit right center. Kube Shamimu enso. Oja kudanga Shuga. Oja kulya kupipa. Shamimu oja kulya kupipa. Oli mana kulaba kutufu. Oja komawo. Ogenyo kolera abantu. Kaja Nekada abantu mwagamba kolera entya. Wali olwamba dino funa Shamimu yangamba mpakulu kujja bwenya begolo ndoto ebintu. Bigulumba mu mubiri. Ebintu ga. Mwenyini yangamba. Sasa kwa kuya Shamimu. Wulira. Shamimu ya kwa kuya. Mwenyini yangamba mpaka tube erije waire ebidogologo. Na kirabye bikusiwe ebintu. Ebidogologo gwa. Ngablo oli musajja gundi. Oyo oli ku Matini Road. Yakola ki? Eyakutuwako tube lubedda. Ebidogologo. Oje sige. Wali ebidogologo. Nali ya Syria. Kalina wali no yambala dira. Kukuba ebidogologo no ngamba. Nze namuwalu kuya. Nago basaitwani. Ndagona kati mu yabakola ki? Ani. Twogera kwani? Ani. Fetuli kwani? Byo tugamba bisiko. Secho labakani nani? Lwaki tuwoleza mukwano? Shuga. Lwaki tuwanda ebigambo? Ayimbangako. Ayina kayimba kamamu. Tayimba alimbye. Wamutwalako mu studio n'ayimba. Wabulake watu wonna. Sicho. Ate gwe ogamba mbu yali ayimbye. Abadde shono. Shuga yali ayimbyeko. Genda ku Black Sugar 256 music. Nsirikiri ofumitirize. Amagezi bwagajjanga otugamba. Era akuwa embuzi. Natugajiwuta buusi. Ate ne bakubatiza beda. Mbeda. Singa manje kitegeeza. Bakuvuma kuva mu ntandiko. Mbu bedada aliyo. Yamuta bedada aliyo. Cheche chigwayo bedada aliyo. Yasala ku Zubedah. Beda zadali. Mukwanyo siye yasala ku. Kadiri yakuwa beda zadali. Anyway, ndozakulamu ndikaza ofana n'empewo. Yakulamu endoze. Yali akutadde mutta fiukalia. Beda zadali. Bedada. Emandwa beda. Olyokageno tatunyinza. Emandwa beda. Yali amuwanzenga yamuwanganga jembe. Jembe beda. Koza kuwalinya. Oba olyawo ne bakwambaza ekyamba. Bakuwanga. Ejembe beda. Era kasawa yasimunde bwoni. Kali ano jijja mu ekigere. Kizo zirabyeyo. No gulo omupangise eri. Waliwe nino bba. Beda za badadali. Mami beda. Myaka gyakulabidde kajali. Bajali tubikobye ebisusiru ebyo. Ndoza bakulu bagundi baragibi nga bombozi. Mami beda be mukulu we. Mubigobye. Rwanya ali akwiseko beda. Terwagala muntu akwana wana bintu bya bitasoboka. Bali bakuwanze sebo. Oli awo. Ejemba beda. Fire! Shaleta amazi tumuyigama. Neka lukuya. Tukutula. Ngabe twamuleta ku kyambalo naye watu kuteekako ng'omu. Nenda yokulanga yakkolera. Bakajja neshuga zibusama nenda mwa sima. Wamuyita no mwe. Bonyana balukuya kuba mulina. Sima. Ne interview wasembayo kukola abantu be bamanyira nti relationship ogigobye. Shalom Independent Forum Sif. Yemiridde mu ggwanga lino yokka. Katufunye nesane naye waali wa mazima. Kabi Shalom yakulira sawa mwenda. Baba otandise okuleeta nga amazima gandi bakufa. Ne bavuma. Abalwana. Ayagala Shuga. Biki mukirabye. Shuga tula bantu wange. Jali simusanyufu. Abantu atulosa. Bayino kunetondera. Era kati abadayiganda bayino nonya interview ez'amaanyi. Bannayuganda mudala shafe zetwala ku Sabuka tuze tuzikole show ezo nga tuzogera muzirabe
Let's start them giving away shares. Executive media muzinonye ngamba tebiriyo nga mumpakanya mumvu mama mwa. Kancha gwada. Mushirabye. Mama is always right. Yes. Fe chat dugaza magezi tulabira wala. Awaliwo. Chande tambudde bulungi naye. Sawa UCC eteke guidelines. Program zino Nenda ngabe fe. Nalabye boss waliwo. Yagenze mutalo kyali yakusenga we namusimbe ekyetaano. Senga nasooka amulopera. Mune bagakunga bamunyumba. Chokana bitekayo. Honorable Dakyali nayo Honorable Mukambwe. Ngenda ku TikTok olabe. Honorable apostingira ddala Honorable kataddamu abantu. Honorable Mukambwe. Honorable Nyombi Tembo tukubiteko mukama waffe. Honorable Nyombi Tembo Mukambwe. Ddala abantu Mukambwe era bw'omuvuma gajja agamba nalabye Shalom ng'onjogerako. Wabadde otegeeza ki? Nti nina kino wabadde otegeeza ki twetwale. Honorable takyasaaga. Tattira muntu kuliisa alinga Arsenal. Muntu kuliiso. Babukubi. Arsenal eri kunamba emu. Arsenal. Azasenako buzi nakiriza. Arsenal yeri timu yatuyiseeko. Arsenal yeri ku top ya gundi. Eyaji. Ya flag. Eya flag ji. Top list. Ne gwasene bonye bebe abawagisinga mwe. Ya Champions League. Mwakuye Bayer Leverkusen. Mwe buzibu Premier League. Bayer Leverkusen. Mwe buzibu bagaba ku Arsenal. Arsenal abagizi. Ani atebye goli asose. Gundi. Ani. Wenga. Wenga yafadi ku Arsenal myaka emeka. Wenga muzanyi. Mumanyi mu Arsenal. Yali kochi. Yagenda nadda. Amanyi atebye Thierry Henry. Thierry. Ye atebye golo yajjo. Ne goli ne Fabregas. Ne Fabregas. Chamani tuli ku top. Agambye Thierry Henry yatebye ne Fabregas. Ne Fabregas be batebye. Kitegede toda mu kuocha. Anti ku list. Bani abatebye. Thierry. Nani omulala? Fabregas. Toda be batebye. Era mwabali ku tebo, gwamba mwabali ku tebo yachi. Ku tebo fatuli ku kisooka. Eya Bundesliga. Champions League. Anti nani Bundesliga. Era wa muna wonna. Ne League 1. Ne League 1 mwaba kulembedde. Loza chikopo fati chiri. Ne Formula 1 mwaba kulembedde. Ne Formula 1. Kairo wallahi. Arsenal ina wetali. Bana. Ne Formula 1. Ne Formula 1 mwaba JTC. Ne NBA. Yonna NBA ya wano. Byebweru. NBA kati ekikopo kyemugendo samba Champions League. Chemusamba weekend eno ne Man City. Tugenda jikuwa Man City. Mugajamba NBA. NBA mwanika ekikopo. Man City jukati omupiira. Mulyo bameka abawagizi bali bayo bameka nga gwe. Banji. Eno space mwinyiraga ekiri eyo. Kati one mwagizi wa Arsenal. NBA ni Champions League. NBA ekikopo kiyimiridde bwakyo. Ne Formula 1. Mwe ku table Arsenal eri ku table. Nakyo kikopo. Mwina we mutali ku table. Olaba ne wano mwabali ku table. Ebyekika n'amasaza. Nefe tuliyo. Timaye wano bapangisa abazanyirako mu Arsenal. Waliwo mukasa. Fabregas. Ne mukasa. Divine Mukasa. Ali Man City. Omubiro tumanyi mukasa. Tumanyi Divine Mukasa. Agenda nazanyako Arsenal. Ne wali ogezeko mu meeting za Arsenal. Zitoro beerayo. Kuba kweta. Arsenal njiwagidde kuva mbuto. Ngowagira Wenga. Dinago. Joko mukola research ku ngoye. Arsenal gikolako research mpaka nekati ogiwagiridde. Wenga si egundi. Ani. Asamba 8. Yeyo. Bakwa kati ali ku injury. Oyagadde Arsenal banna. Bamukubye. Kati bamukuba mu. Endobo. Ate gundi asambira wamoyo wa mani. Ani. Gundi Ronaldinho. Ronaldinho twamutunda kati Ronaldo ye wammwe. Ronaldo asambira mu Arsenal. Ronaldo mumanyi. Ronaldo mumanyi. Akyali mu Arsenal. Simukadde Cristiano, simukadde. Yeze mu Arsenal. Akaddiye yani Ronaldinho. Kati Ronaldo ali mu Arsenal. Tiyeri okuteeba. No Bayer Leverkusen. Arsenal yagula Ronaldo Cristiano. Bamulina ali mu Arsenal. Tomulabi. Tukutambira jamwe nawe. Shati 11. Ne Shalom na Gabio sambi shati 8. Nze nkuba namba 3. Yeri asamba 8. Kati Ronaldo 11. Ronaldo? Fabregas 2. Atatu omumanyi. Goalkeeper amwe akwata. Bana gateta akwata omupiira.
Nega mbadde mmanyi dasa ne banga. Mweka kanudde ekituyambye ekituyambye Arsenal tutudde n'omuntu amanyi Arsenal. Tutudde n'omuntu kati amanyi Arsenal. Njiwagira kuva nga nkyali muto. Ng'oli ku Namuŋŋonda. Nga mpagira owagira Arsenal. Eya Safari eya Alex Ferguson. Naye ate okumanya wagidde Arsenal Wenger aluddemu. Ekitegeeza wajja ku ligimu ya Wenger. Ba Fabregas. Wenger kati ndowooza yagitwala. Amuzanyi player coach kati ayagala kutendeka naye nga akyasamba naye agenda beera coach. Kaira Teta. Yakwatira. Ferguson ye wammwe. Ferguson wa Man U. Asambira Man U. Ne Fabregas yakubye goal. Kati mwe mwakyuse. Nakiriza abamanyi. Olaba kino mbadde nsaba gavumenti ekitwale ng'ekyokuyiga mumanye mbona omwagizi wa Arsenal omutuufu. By the way mbadde nsaba ne FUFA webe kisobola kikola abeera ambassador. Kubanga obakiikiriddemu endowooza yaabwe abazanyi b'omanyi ebikopo byabulamu ebintu NBA Formula 1 League 1 Bundesliga Serie A no Champions League. Byonna Premier League. Naye kati mwakkiriza. Arsenal y'amaanyi. Abantu ba Man U kati mwasama. Mwalinga mugano Arsenal boogera nnyo biki. Naye bwe mwalabye nga tuli ku top ebigambo ne bikeendera. Ku top y'abakozi ku list yawa. Champions League. Manchester bamukubye yavuddemu. Chelsea n'avaamu n'ebisoni. Bonna bavuddemu. Ate Barcelona. Yavaamu dda. Gwe yamukuba. Tekyakiika gwe yamukuba. Barcelona. Gola 7 kwemu. Yola bamukkiriza mbwa mmwe. Kati Thierry yateeba Fabregas Arsenal bane yatereera. So mpozi wangambye baliyo nga bameka. Akapapula kasaze bangi. Kati akapapula kasaze. Ebyadala. Nnyo. Bwe abaja Arsenal kikyali. Ono muwagizi omutuufu. Bwe baga bangi. Bwe bate babeera bangi bonna bali we bati. Bonna naso gye saategedde. Ntambya ddagi nasaategedde. Mpulira mirembe mpulira nsambya. Ebangambe biri ebibyo bye wali oyomba ng'ogoba omuwala. Mbu waliwo omuwala mukwano gwa mirembe ate yanobya omukazi. Mirembe yaliwa. Mirembe beddings. Nalongo yabinyumizaamu awo. Mirembe abadde mukyala wa Nsambya. Mirembe yona abadde atunda beddings nga Nsambya mumanyi yali ampadde ku ssente. Kati Nsambya mukyala we. Bamwita gwe bata Mirembe. Mirembe beddings. Era beeyagala nnyo naye waliwo awo mukwano gwabwe awo. Afuuse ekizibu. Emikwano mu relationship. Feeyi nkulaba gwe aleeta obuzibu. Feeyi buzibu. Akawala k'ekyanja. Kafeeyi. Kajja kazunga ne poliisi. Naye nga tunagenda wala. Zubedah mutandise ottabuka ate. Yidde ebulako ennaku lumu ku 2. It is your Friday. Friday over Thursday. Confirming the Saturday. Naye batandise posting ate lwa Iran ku status. Mutegeeza ky'abasiraamu. Nedda. Talo lugenda mu maaso simanyi oba tunasofumba. Walabye ogundi General Lweiso. Yajja ku NBS n'agamba. Anti bwe balaba omwezi kanye ku bikompala by'endaba banaagula akuluno. Kikompala kyakubye omwezi. Jeno bwe yagambye. Kweli kusanyuka. Ki? Kabijo ngakuweereza. Ayagala gamba. Yegambye asolosira mu kasenga babeera sure. Yidi yaddi. Nage kuno mukagwanja gwa black mu bbanga. Kankabalage wane. Abantu tukolera abashalo. Nenkuba etonnya omwezi guyinza olabika amangu. Nenkuba etonnya tonnya. Yagambye gugenda kubula. Ndaka konyaganya bazanye mu ngayogera. Sanyuka TV. Omanyembo Jeno kanaye alinga Honorable Nyombi team basajja bakamba. Bakambwe batabusala bategedde kantu banawo bakakola. Nomba kulumbe. Bwalaba omugenzi ennyo ng'ateeka mu eryanyi. Honorable lwaki tajja eno mu apa kantu. Wakati akantu ako gundi yakoogedde Jeno n'entya. Yabadde kojjoka mukulage wano. Agate yite na buzibu nakusiramuka ajja siramuka wabula senga mubeera. Oya omuyiseeko oya. Akekaliwa. Nabulira. Nyakomawo nga mumaze okujjawo ekigambo ky'okuteebereza. Yidi yalwakuna oba yalwakutaano. Njagala nsimbe nakugamba asatu. Ye yidi nti ku lwokutaano ye yidi oba ku nyekuna. Toyagala kuteebereza. Naye ate omwezi gw'ogendera kumwe. Ate si omwezi gwa Uganda.
mwegende ku mwezi gwa Saudi Arabia naye okusinziira ku bire bw'embirabe bya Black bakomyeyo. So tukwambaze girabuzi. Tukwambaze ojeyo. Onojjayo ku jeno. Fetulye. Onojjayo. Tewe kwa sambo simu ye kuli mu ngalo. Funyamu tulabe. Jeno bwacho bwagambye. Kukyala beekiri eyira. Kira kiddugavu. Ebikompola bivuga. Kamanyi oba omwezi. Gunaalabika. Nalokubira feeyi. Omugambiji. Kayambi kali keetonda, Shalom twetonde. Feeyi tunaabe engalo feeyi. Mukama akummanga ekintu ekirala naye nakufiza kimpimizu. Owaaye. Tubadde omuyimbi abadde atukubidde nga tumubuuza kayimba kapya. Kayimba amokewa kategeddeko. Kamanyi. Amatu batwakubuuza Black Shuga ayina ennyimba mmeka? Atugambye ayina oluyimba lumu. Lwe yakafulumya luno. Luli talushalijjukira. Talujjukira. Agambye nga tayimbangako gwe gusoso yimba. Nati kati munnaayo yavaako mu musonyiwe. Naye ayinayo akayimba katogwawo. Kani takayina onosifeeyi. Okubirongo nnamba okubira abakozi onogamba mufeeyi. Akubidde omukozi we mbwesifeeyi tayogera bwatyo. Omukozi we olinaku kirwategera tuba tukola. Okubidde ali yeki. Omubuze buze mbufeeyi yosifeeyi. Owulira ne wali waleekana ali mu ttawuni. Ali mu byalaani bye. Akubidde ali yeki. Nerekera okulwana omuntu bannange. Obadde ki lwaki okubiraana abantu? Sebwa musevingako feeyi. Mbufeeyi kumba akubidde ali yeti. Nze Joseph ndimanyi. Sitasobola kwogera bye bya kisiru. Si feeyi. Feeyi mumanyi. Baby wange togwawo sikunyonyo ntano gwawo. Kale twakola challenge ate batuzijjeyo. So ndi account bagiba. Omayi baba account video zozo nazivayo. Account is hacked. Account bagihacked. Nenda kati jobo giri jimu. Video eyo giraba. Reporting. So si ku reportinga. Oso kyo sa sound. Eno luza mu sound ye. Amuke. Haba tabudde. Ne tuba tusose. Nenda ke togwaona mukala. Kera mutuze mu amuke. No kyetaagisa. Change sound. Original sound. Olukiche nnyo. Olikyusa. Kiki tubanga abate. Afe twabagamba. Kasa mwanyina fajusa akatambya ati jetudda. Wetuli. Naye mukyuka mangu. Nnyo. Tekyekweka ekyo. Temukyalina. Tekyekweka. Olaba tukyukira ku simu ng'otugambye bugambi nti munnaye Salumu kiri bwe kiti. Shift. Tukyusizaawo obwanga. Tuberekereze bannaye ngende nkoleko. Dakiikana mu ttaano tugobogera gwegenda. Mukwano kimala. Gwegenda ffe tusigalewo. Mugenda kwogera. Programu mugiwaale. Tuyina byakwogera. Abantu buli nsambya kitwogedde nako. Omutulesa. Nsambya waliwo mukwano gw'omukazi yabatabula mbu. Ate nababye ku poliisi ndalongo kitone. Ate poliisi yaki. Ate bamuwandiikira. Mwe banyiŋŋambyeko mbu. Nsambya oba simanya omukwano gw'omukazi yamutwala ku poliisi. Yamusanga atwala mukyala we. Ekiro nga bulaba nti oli ow'ekawaala omusanze ekiro 8 akimye mamijje. Ng'amutwalawo. Amutadde mu mmotoka. On which grounds? N'omubuuza naye okuva luli mukyala wange omukima ku 8 n'omutwala obeeranga omutwala nga mulikodinga. Ono n'agenda n'agamba inciting violence. Mukwano gw'omukyala. Kati omukyala kusaidia ni amukwano gwe. Naye abakazi basirwa ne mukama ansonyi. Bagamba nti omuwala alayika tali bulungi. Kubanga mama etakyamuwuliriza simanya takyalina gwawuliriza. Omala tali ku side ya bbaawe. Era mbu yateekamu ne kasente. Naye nawulidde maama wa Mirembe ate ali wamu n'omuko. Awe nnamba ogiraba mbanya gye gikinze dda. N'abakaabamu bali ku side ya muko. Mukwano nze buli lwenyiga ennamba nga I saved the number and ejjako dda moods. Olaba omukulu bw'otunula akawunti zaabwe. Omukulu amayo postinga ku video zeeno. Ayagala nnyo mukyala. Naye omukyala kadi yakola video ziranga bizinensi ye. Mpozi ne munne. Mukwano gwe. Bayinamu omwana. Kati beete. Nedda siba tebata. Neko mayo buzibu buliwo. Nedda omayo buzibu buliwo. Sani. Eno gibuzi
akawala kekyanja kandoopa katya mami jje nabakusaidia akawala kekyanja akandoopa nange nkutalumu nedda ayinza okuba oba ng'alina ekitali kituufu temwekwasanga ddogo naye tulisaasire gwe baaloga waliwo ng'abantu bo bwe beeroga nemwekwasa eddogo n'ogenda mu ddwaliro bakkubye n'ogamba nojja n'otuswalaswala waliwo mukwano gwange yankubidde yawandiisa ebbaluwa yankubidde ali eri yalabye ku mukulu jeyi India bamayuga gali gatya ne sente zimanyi nsa gavumenti sente ezo ngerekeza Jaden bamutwaliza n'essajja ly'Eyemba agenda kutereera kuba kati twafunye omukisa agenda tereera n'Emba zitereere bw'aba mala omukola akajja tereera kati ate obusomyo bwe bwaloota Emba bulwadde obwo omukola bwe bumusika alina oluba gwe ne bukwata amamwa osigaza wamu era otambula n'omuyambi puroguramu wadde ogimaze era naawe ne tusaba agambo bagakoleko sajjalisaba gavumenti ebireyokusaba UCC alekera owa UCC yennyini ate kati muzimu gyenyini asobola okukugamba owa UCC yennyini honorable asobola okukugamba ng'omukubidde nakanzija akaaga mwago baze program tuli mu dakiika atawadde onani okukola kusanyuka nga tusiibula buli omu ayogera omuziro gwe mbadde nsaba buli omu ayogera omuziro gwe nga tusiibula neddira nte neddira mutima omuyanja nze ndi wa mamba ngifaanana kakoboza gabunga ana kyaleeta negali shalo mulaki eddira nte nga teyeddira njovu nfaana enjovu waliwo wafaanana enjovu programu nembadde mugyagadde naye sigala sobola kukomawo kuddamu kukola ekitiibwa kyange oyasa maze oŋŋambye enfaanana emmambi nenvaamu obadde olowooza ojja kudda bulaza eno osayininga life ugambye ne bwoliva mu bulamu gyeideni ajagikola kino omanyi taata aleka asayiniza ekintu nga n'abanaye balina okukikola sigala kuddamu kukola programu nzajasinga abakulu okuva wano naye nange bwenzaala agimba gyeideni nowa baba ino tuula bajje bakole era ndeete sawa onoleeta otyangiza anedda bandeetedde omwana genda mugundi jeni genda mu DNA ngenda naye omwana afana sister wange va mu bya sikiza omwana afaana afuga otaala bajja kutega olubobbo gwe naye munaye buli kimu okirwana n'enkwaso zange okirwana si nkwasozo kati gwe omwana wo mutuufu ye Vanessa omwana wo mutuufu ye Vanessa nawe omwana womutuufu ali Kenya waliwo ekivubuka Kenya kirina omutwe n'amamwa galinga bimotoka oyo omwana si womutwale ku omwatunulira nga Zubedah wonye sikuwulira empewo eyitawo nnyo tunulira nga Zubedah wonye sibiwulira bambi empewo ebikuba nnyo ninga ali ku boda naye nawe omwana mutwale mu DNA oyo omwana alina okuba nga siwo nga bw'olina mwana ki bwe mutwala nga wange onzo gaabaali bamutuga wagwako kabenje musibebagatanga talina omutungetunga alina gozi mumatama kiki ng'okulukuta amalusu tokyanyweza wakula bubi esira kati okulamu nobanga tokirina mannyo oyambala mambali enyumba ebanga lutemubaamu yadde ekintu oza kuyika paka kalevu programu ene benya kigenderera ki wekiri sitaani wekiri ngako omala otwala omuntu ayagala yasama ogambye atunangazi ogambye omwana wange alina kubanga yani Vanessa nenkolawo ki njagala tumanye script programu eno mba mulese mulamu aki gwegosabuka okujjanga bane musoka mufune program siya kudda kushenga ogambye ojja kulowooza ali ku ssomero kumba ali wano mu uniform ng'ali mukola mami njagala nkutwale owange tayimba Luganda mba mulabire simanye ku salama nga satata aliroko ake obera smaka ffe tudilingana Jaden obera kabuuma mbobera kabuuma iyo oberawo kabulengwa kabuuma naye nkuba etonya mpitirivu ate gaba mataba obera kabulengwa akula
mu Akulite ono Bugembe wano kikomera mu ensu tosaako nnyo kya Bugembe atakupasita ng'obeera anti yagenda tukolere ekkubo osamira baziikayo bantu bulabere Kabulengwa obeera ku nyumba ya kijja Kabulengwa baziikayo bantu nyumba za kijja opangisaayo osule Kabulengwa obeerawo Kulambiro ewatulikira bomu zatulikirayo mmeka ku lusozi mbeera ku lusozi mukwana ne bomu etulikira ku lusozi kaleko ku lusozi mbeera ku lusozi pangisa ku lusozi banye nga mbeera Kabulengwa oba oli ku nyumba ya kijja Kulambiro wasinga mbeera yoyo oli mubbi ogulabizi biti enjawulo eri yaffe Kulambiro ewaffe nekyanjofa amasasigo noba oli wakufa mufa butayimbwa era gwe essaawa yonna katufenga tulinde mu bituli essaawa yonna kaleko nayo falumu ffe tuli b'amasasi naye gwe bakuba akatayimbuza n'obutafa gwobeerawa gyabeera wayogerayo bali mukola kubo okimanyi najjako ewe famire wali nga baziika kiki olimba wagula mu kyalo olimba abijjako tojjako kamera emmandu nekisumbuganga bwoseka emmandu abede jembe beda baliwanga ono muwange ali mu nsonda wakitegeera singa twebuuzaako tumaliriza eyo mwana galinga omulaalo w'ente ati munyarwanda tabafaanana abahutu buli obwali bugira ono mutuusi be balungi kati abahutu be bano nga bafranka ntambi munyarwanda franka tali munyarwanda muhutu banaafaanana abalundi bebamu era bonna bebaba bibimuko musule bulungi mweraba na muntu akoowa nokolaki mbajja kuvuma gwatulese navumaffe era bino byetugamba obitadde mu gurupu mutugalye mu ntambi mawanga Executive Media. Focus, innovate, succeed.